Tuweredde eri monitor n'atuleetera obbi wa President Museveni. Omanyi byanammwe temuwaayiri omanyi baakola ku President Museveni birthday emyaka 7 emyaka 20 emabega. Abaana ab'ebyobufuzi abo kale abiri nkisusizzaamu. Ne boyo omwana oyo omukyalo oyo weeru oyo Nabukenya Brenda yasitula ekibinja ky'abaana nekikolera birthday President Museveni yali ya myaka 75 emyaka nga 10 emabega 15 emabega. Kaakati President Museveni agenza okuwulira nga mususso mmuge yasomya mukulu be yasoma nabo bonna bakozi batya nanga kana tikokolera kuba obizi bange nakantu ako kakola nange ngenda tandika okukakola kuba waliwo abakulu abanneesiba mu konti ndi mukutandika okuleeta ba obi bange abansinga obukulu mwogejinge ku obi ogameti kakati no munnange omusajja oyo gwolaba muzeeyi zedda ali ku screen okwo amannya ge ye Erisaf Michwe wa myaka 85 era nga mutuuze Kazira village in Kagamba sub-county Rakai district agamba bwati Pulezidenti Museveni yali schoolmate wange ekyamate elementary school Entungamo district agamba atya ntinno ababiri bano abaali unitinga oluvannyuma emyaka 65 after ku Liberation Square Masaka City kakati nomunange week ewedde President Yoweri Museveni yali mu Greater Masaka eyo ennaku 4 ze yamalayo we yafunira omukisa okulaba ku obiwe ono w'emyaka 85 kati kino kimala bw'abanga obi wa President Museveni wa 85 kati Museveni abanga mwemeka kale wabagamba wa 8 walabagamba nti wa 89 obi yabdena agamba temutandika kutokomoka mugambo fe twali abakulu bano baali bato era kinoganyiza n'agamba nti I was in primary 5 when Museveni was in primary 3 naye ngana banga atakoze kimala ati era wadde abasomedde baali bakulu era nono yali mukulu agambye bwati I was in primary 5 when Museveni was in primary 3 nali mu P5 nga Museveni ali mu P3 but I was much older than kati akamachi yani yakamugambye I was much older than him because I joined school at around the age of 17. I was only good at football and I repeated. Akano mukategere bulungi. Obi wa President Museveni agamba kituufu yasomako naye. Naye ye yali mukulu yali jjajja. Bwano bwali bwana. N'agamba bwati. Era ye kyamukuumira mu ssomero yatandika okusoma nga myaka 17. Ba President Museveni nga ba myaka 9. I was only good at football and I repeated primary 5 for some years. Si mwaka gumu primary 5 ya jiddingana okumala ebbanga ddene. Oba oli wakangola taatawo yegamba ke bigambo ebyo kale kakati Bobu Ntambi ono ayongerayo n'agamba bwati anti naye ali musambi wa mupiira kakati I repeated P5 for some years and that's why my father told me to quit school and marry. Omuntu waavira mu P5 n'agenda n'awasaba mukulu muko. It's from this time that I stopped interacting with Mr. Museveni, muzeeyi Erisaf Michwe. Bwatu byatengezizza. Kakati njagala okutegeeza abasebuni bannyabo mwenna abadde batukomoka omugambo ku kyalo kuno ku street z'oku Kampala kuno nga tubasanga nga mutugamba omusajja mukulu nnyo ali mu myaka 9 oyo yangamba ko nti Museveni ali mu myaka 10 nane baana mmwe nga muwaayiriza no uteka muzeeyi Michwe abantu bamulabe muzeeyi Michwe agamba bwati kituufu baasomako ne President Museveni ng'ali mu P5 President Museveni ali mu P3 naye ye ali mukulu nnyo era okusinziira ku muzeeyi Michwe muzeeyi yali mu myaka nga 17 kyeka President Museveni yali nganga mu 10 kakati akattuwe kali wamu
kiki ekigatta omuntu emyaka 17 n'omwana omuto? Ako tebaakatugambye. Mu byafaayo bya President Museveni yatugambako nti yali asamba omupiira. Alina waakyogererako mu sowing the mustard seed nti awo nemmenyeko okugulu. Kina we kiri? Akale omupiira tugugjeemu. Omwana w'emyaka 17 ono Museveni yali munnakatemba ngo omusambi w'omupiira tebalina we bakwataganira. Bawala. Naale president yali muto. Kati kye kyabagattanga. Kubanga twandigambye nti President Museveni yagendanga ewa Michwe amuyambeko ku by'omukirasi. Michwe ayogedde emisana nti yali talina bulungi bwongo. Nga waddiba. Mwami Michwe tubadde tusaba okomewo tutangaaze. Kye kibagatta ababiri. Gwali mupiira, byali biwala, kurunda nte. Balundira kusoma ekyente kifu. Ekyente kifu. Tukoze tutya. Mulowooza ki ekyagattanga mukulu Michwe ne President Museveni? Kuba ye Michwe atukakasizza nti President muto. Kakati wabanga Michwe wa 85 nga President muto. President aba ayingira 7. Kyekyo. Kale. Buli omu eno bane ba obbi ndo zamala mugaso gw'okuba ne ba obbi. Buli omu beera ne obbi asobola okuwolereza bobo oyinayo. Olutambula mu ba celebrities. What's up? Na comeback seeding. Tokwata ku remote yo. Sigala ku BBS